Kaakati akatambi k'olabaako oyo gwe mulaba Awusigaalo. Awusigaalo agenze mu kisenge kya mukama we n'alondamu ekiteeteeyi kya bboosi we ebimu ku ebyo bisinga okuba ebirungi n'ebyebbeeyi n'akalega ka mukama we n'abyambala n'afuluma ennyumba n'agenda. Mukama we olubadde okusimbula ekigere bw'ati ku makya, ono Awusigaalo ssebo Nakyala n'ayingira ekisenge ne yeeroboza ekiteeteeyi ekisingira ddala okulabika obulungi n'akyenaanika n'ayambala n'akalega ka mukama we n'afuluma n'agenda. Kati bboosi we akomyewo okuva ku mulimu, asanze Awusigaalo ono taliiwo. Abuuzizza abaana, ono omuwala yalaze ludda wa? Ne bamugamba yafulumye ku makya na kati tannaba kudda. Olwo Awusigaalo tannaba kukomawo. N'abuuza abaana, mwalidde emmere? Abaana ne bamugamba mama tetulina kye twalidde, ate caayi ne caayi teyatuwadde caayi. Kugamba Awusigaalo yagenze okuva ewaka ku makya nga talina wadde n'ekyokulya kyalekedde abaana ba mukama we, n'atambula n'agenda mitambulo gye, nga n'ekisingira ddala okunyiiza n'akamanyiiro yeeyambadde nangoye za bboosi we. Awo we bayita ba Awusigaalo. Munnange zibadde teziri busa, Nakyala nga wuuyo akomawo agenze okulaba nga bboosi we yakomyewo, n'atandika okupakuka okuggyamu engoye zino azikweke. Mukama we n'amulaba n'amuyita n'amugamba, nnyabo jangu wano, ovaawa era ki ekibadde kikwambazza engoye zange? Okumanya Awusigaalo n'amanyiira. Awusigaalo agambye mukama we, engoye zo nazambadde nga ngenda kukolera mu TikTok. Kwegamba yagenze mu wardrobe ya mukama we n'aggyayo engoye ennungi mbu Awusigaalo ono naye azikolere mu TikTok. Ate ng'oyinza n'okwesanga nga talina na ssimu egenda ku TikTok gw'olaba ono. Bano ba Awusigaalo batera okwanibwa obuvubuka bw'oku kyalo era nga batera okgenda ne bakola ki? Ne babukyalira. Alabika yayagadde okukyalira ka boyfriend ke ng'anyumye. Bwe kitaba nga si ekyo, Awusigaalo abasinga obungi abamu bamanyi okukwata engoye z'abakama baabwe ne bazitwala mu masabo, ne bazitwala mu basawo Abaganda. Ba Awusigaalo abamu balogo nno nga bw'okiwulira, beeraguliza ddala era baloga bakama baabwe. Ebyo ebintu bibiri kuliko ekintu kimu ekituufu. Oba okitegeera? Njagala nkutuuseeko akatambi kano owulire ebigambo bya Awusigaalo ono mu butuufu singa gw'obadde ggwe nga osanze yeeyambadde mu ngoye zo, taliiwo, abaana bo teyabawadde kyakulya, talina kye yabakoledde, okola ki? Omwetika n'omuzzaayo mu kyalo oba omusonyiwa n'omuleka agira akyakumanyiira neera? Vidiyo yiyo gimpereka like. Christine ovaawa? Ovaawa? Nkusanze weeyambudde engoye zange zonna ng'oli wano oli mu kupakuka. Nazze dda wano Christine, nakomyewo dda wano eno ne nkusanga nga toliiwo. Ovaawa? Nkubuuza ovaawa? Abaana baalidde? Ye ki ekikwambaza engoye zange n'otuuka n'okwambala akaleega? Ova kukozesa ki ngoye zange? TikTok mukolera mu ngoye zange? Aha, kati nange we mukoleramu mu TikTok nga bagamba nti omukozi ne boosi bambala engoye ze zimu. Abaana ovuddewo wano ng'obawadde ekyokulya? Babawadde ebyokulya? Kati bo bennyini beeyogerera, tonnaba kubawa yadde akantu. Buzibu ki obukuliko? Nze bino ebigambo ngenda bigamba nnyo abakyala mwenna abali eyo kamala okunywa ku tuzzi. Ebigambo bino mbigamba nnyo abakyala abali eyo. Si kibi kuleeta ba Awusigaalo mu maka, naye ate si kirungi kwemanyiiza bakozi. Si kibi kuleeta ba Awusigaalo waka, naye si kirungi kwemanyiiza bakozi. Buli w'obeera nga ng'emirimu kwegamba buli w'obeera nga gwe tosobola kwekolera mirimu gyo, bino ebintu by'ogenda okufeesinga kijja kuba kizibu nnyo
okufuna awusigaalo ajja okutegeera n'okukola by'oyagala, ajja okuwuliriza n'okugondera. Awusigaalo bw'otamusangamu muze omusangamu omuze guno B oba C. Balina emize egy'enjawulo, buli omu alina emize n'embeera ez'enjawulo. Ojja kusanga awusigaalo omulogo nga ye mulogo, ng'omukwata n'eddagala naye ng'emirimu gye waka agikola bulungi naye nga mulogo. Ojja kusanga awusigaalo nga wamputu, ng'alina eggume, tagambwako, talagirwa, nga tayagala kumanya. Ojja kusanga awusigaalo ng'anyooma, ayina akamanyiiro, kati ng'ono w'akamanyiiro na kunyooma, kubanga emirimu gye waka ayinza obba agikola bulungi naye w'akamanyiiro. Okwata otya engoye za mukama wo n'ozambala n'ofuluma ennyumba n'ogenda. Ndowooza olabye mbagamba. Abakazi bwe mufunamu ku ssente nga mutandika okusombooza ba awusigaalo, buli kugamba mu mwezi gumu osooka okukozesa ba awusigaalo nga 3 oba 2, ogoba ono bw'oleeta ono, ogoba ono bw'oleeta ono. Kizibu nnyo amaka okuwangaaza ba awusigaalo. Kati kankubulira abantu abawangaaza ba awusigaalo. Abantu abawangaaza ba awusigaalo be babagagga ennyo, abagagga ennyo. Naye okyali mu muzigo, opangisa mbw'oleeta awusigaalo. Kale n'oba wazimba naye ng'okyali enfunayo si eri ey'abagagga, awusigaalo omuwa emitwalo 4 5, tosobola kufuna awusigaalo ayinza kukutegeera my friend, tosobola. Bakazi mmwe muyige okwekolera emirimu gyammwe, muyige okwekolera emirimu gyammwe. Si kibi kuleeta awusigaalo okuyambako ku mirimu, si kibi, si kivumirira, kirungi si kibi. Asigamba nti kibi, kirungi si kibi. Naye abakyala bano ab'omu maka, mmwe babboosi, mwe abasinga okufuna obutakkaanya ne ba awusigaalo mu maka. Kizibu nnyo okusanga awusigaalo ayisa mu musajja amaaso, kizibu nnyo nga bw'okiwulira. Kizibu nnyo okuwaabira kizibu nnyo omusajja okunyoomebwa awusigaalo, tekisoboka. Naye mmwe abakazi ba awusigaalo babavuma, babaziimuula. Oyinza okumunenyaako n'omugambako n'akuziimuula. Oba okitegeera ba awusigaalo batya nnyo abasajja, naye mmwe abakazi b'omu maka, kwegamba we mubeera abakazi n'abakazi mwenna muli bakyala, mufuka musitamye, awusigaalo bamanyi okwegomba bano abasajja. Nalabira ddala nga mu butuufu asobola okukulivula mu ngeri emu oba endala. Olumu gw'okaddiye, ye yeraba muwala muto, ayina ettutu, ayina ebbina, alabika bulungi, asobola okwetega bbaawo mu ngeri emu oba endala. Tebajja kizibu nnyo bawusigaalo okuwa babboosi baabwe ebitiibwa, bannange kizibu. Ate naddala ku guno omulembe ne guyitirira. Emyaka egy'edda mu biseera bya 2000 ba awusigaalo nga baali bawulize, era nga buli omu agenda mu kyalo okuleeta akawala kamuyambeko k'ewaka. Naye ensangi zino my friend, anti ba awusigaalo kati ba agenti be babafunira, ne bakuleeta awusigaalo mu butuufu nga yakula birala, n'olyoka omuleeta mu baana bo abakozesa, beegaddanga nabo. Kwegamba si birungi okutwaliza wamu. Naye nze era omusango ngunenya mmwe abakazi, mbanenya nnyo ne sekunenya yenna. Muyige okwekolera emirimu gyammwe, muve ku baana b'abandi mubaleke. Omuntu muleke n'agayisaga agavundu. Bw'oleeta awusigaalo n'omulaba nga tojja mmalako naye tomwesibaako nga tannaba kukola kintu kiri waasi. Nze mbabuulira mazima, nja kibagamba kino era nja kibagamba. Mwekolerenga emirimu gyammwe ewaka. Olaba mubeera mu kiyumba ew'Abawalabu n'olongoosa ennyumba amaka weegati, olwo ki ky'oba tosobola kukola mu maka go? Kale omuntu bw'ofuna ssente okyuka, naye ate olina okwerekeramu kali nti oli mukazi. Ebintu ebimu mubirekera ba awusigaalo ne balyoka babamanyiira. Kale nno byebyo biri ku sayidi yo. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli, mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera n'okwekumira ku mukutu. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda bankuumire, abankola obungi obutagambika mbeere bulungi. Mweraba. Peace and love.